Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwena bandaba era bampuliriza nsanyuse nate okubeera nga njogerako gye muli okubawa obubaka buli special nti alhamdulillah ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwo January 2024 lujja kuba lwakusatu tuwaniriza bannayuganda mwenna abaagala Qur'ani mwenna abanyumirwa Qur'ani okweyiwa ebbombo tugenda kuba nga tutikkira abaana baffe abasukka mu 7 mwe muli ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bakutte Qur'ani. Bwe tulaba omwana muwala ng'asoma Qur'ani jangu omulala ate mbyewuunyisa nti bwe tugenda okutikkira tulinamu n'abalwadde ba kansa. Omwana wa myaka 8 mulwadde wa kansa abadde asafaringa ne kansa nga wakwata Qur'ani jangu omwerabirako. Bwe tugenda okutikkira tulinamu n'abaana nga muzibe mwana muzibe nga talaba naye nga Qur'ani agikutte era nga asobola ogikusomeramu ng'ate balina Qur'ani ezaabwe. Bwe tugenda okutikkira tulinamu abaana ab'enjawulo so jangu weerabireko ku Ubayi ebbombo biidhinihi subhanahu wa ta'ala ku lunaku lujja kuba lwakusatu tubeere ffenna nga tutikkira abaana abo ab'obusiraamu okuyita tetulina limitation kuba Qur'ani yo tetugamba nti gondi jangu gondi tojja wabula buli yenna ayagala Qur'ani era ayagaliza Qur'ani n'abantu ba Qur'ani ebirungi jangu weerabireko owulirize oboolyawo naawe n'ofuna ekiyinza okusikiriza n'osomesa abaana ba Qur'ani oba gwe n'ofuna Qur'ani okuyita tubayise mwenna mujje nze director Dr. Muhammad Haruna Okenya olwa directors bannange aba Ubayi Quran Schools. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.